kulonda kugenda maaso kakati kyobuuza nti kakati ku ssaawa ya leero balinga bakola ebyabwe nja kukolera analysis y'akalulu akawedde wano mu Buganda twalina abakulembeze b'ensikirano abakulembeze b'eddiini abaali ab'amaanyi Bishop Kaggwa Arua Mukama yamuyita Bishop Lwanga Arua Mukama yamuyita twalina abakulembeze abaali basobola okusonga nti kino kikolewe bwe kiti okyega kyendegeeza era ne bagamba ne baywa amafuta ku bakulembeze abayinza nagamba bwe mulonda ono n'ono tujja kwera bwona omu ku bo yali Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga baavuma Charles Peter Mayiga Katikkiro baamukuba paka bwe yabanga bwamugamba bino bimemeya bwamugamba biki yazenye ono kirira yambuka ne bamudiscreditinga asobola okutuuka mu kalulu nga talina kyasobola kukola ki kwogera abaamukuba baali baana baawano bakozesebwa Buganda beereze Ssaabasajja Kabaka bagamba abaagaliza Buganda abali mu Buganda naye nga tebajagaliza naye bwe basinga ogifunamu okyega kyendegeeza waliwo mukulu ntagali bamuteeza ekikazi okyega kyendegeeza bamudiscreditinze balaze nga ali eno ali mu bisambi akola biki oyo naye naafa twagenda okutuuka mu kalulu nga tewakyali muntu asobola kwogera wadde ekigambo ekimu okukumaakuma abantu okutambulira ku kintu kimu okujjako Bobi Wine katono nnyo waliwo olwesa ensonga eyo nyina ekintu kyenjala okubuuzaako gye buvuddeko nyina akatambi ke nalaba nga mulimu priest ng'ayogera ku ggwe neŋŋamba naye Sebamala ono yali mu seminaariyo he would have been omuntu aw'ekitiibwa abasaseredooti mu nkola zaabwe Sebamala alemererwa atya okuwaayo ssente ze yeeyama ate n'asaba n'ezo bali ze bakuŋŋaanyizza era n'agaana okuzizayo onkutanawe ekyo badde sikisuubira nti ojja kibuuza nadeŋŋaanye njagala kibuuza kwa nsonga Sebamala gwe mmanyi bwe ndaba nga waliwo ekintu kye sitegera bulungi ku ye lwaki nsirika ne simubuuza yonomu ebitalina makulu sibwa makulu naye katiwa makulu yes nga tusibula n'ekyo ekyamazima kiri nti Father Gerard Lwanga yampita ku ssomero lye mu December ne muwa $1,1.5 mu February nga ggwako mu Gwokubiri nga guggwako nankubira naŋŋamba nali ngenda Zambia actually nankubira naŋŋamba nti ayagala kugula amabaati ga miliyoni meka miliyoni 12 miliyoni 12 ezo ng'alinako miliyoni meka 5 naye omusanvu ng'ajja gusasula emu okumala ennaku 7 kubanga ng'agamba nti baddona be abo abamuwa obuyambi Abajamani tebasobola kumuwa ssente z'awamu basobola muwa miliyoni emu buli lunaku okumala ennaku 7 nengende Zambia aziweereza nange nziweereza ku hardware nengende Germany Zambia nenkomawo bwe nkomawo ne mugamba wayi ssente wazitaddeyo nga ssente teyakola ki teyaziteekayo ne mugamba kati Father tukolere wamu tulabe nga tuyiya ssente zino tukole ki tuziteekeyo nengende South Africa ku trade investment and tourism njijukira nengende South Africa nenkomawo era nga tezinakubaawo netubeera nga tuyiya ffenna ng'omukatuliki ayambako ate si kigo nga tanaba kuweereza ssente ze miliyoni 5 nga yaziweereza naye ng'oli agamba tatuwa amabaati okujjako nga tumazeeyo 7 okuweza 12 kati tuli mwaka akavuyo olinde emwemu tagitaddeeyo nange sinaba kufuna mugamba katuyiye nsuubira zino naawe nja kukwatirako wano jukira namukwatirako emu ekitundu emabega unfortunately Father n'agenda n'amiitinga omukulu Honorable Minister Aruna Kasolo Kyeyune Kasolo bwamumiitinga Honorable Minister Aruna Kyeyune Kasolo n'amugamba agenda mumuleetera amabaati Father nankubira naŋŋamba omanyi nti ye kati amabaati sikyakola ki sikyagaagala wabula nziriza ssente miliyoni 5 bwe yayogerera ebyo Sebamala mbeera ne Sebamala Easter Cup ensonga yantuleesaawo Easter Cup nyangu nnyo kuba nti akelwe lunaku Mukama lwe yazuukira era lwe twanunulwa kubanga tununulwa mu mazuukira that's how deep obukkiriza bwe buli mu mutima gwange kati ne mugamba omanyi ndi Sebamala Cup kanjimalirize nkuwe ssente kwadiwaya ze bali bazitutenga kwadiwaya yaganya otuwa so ne maliriza Sebamala Cup
emala omiliyoni nga 35 byamba mijozi mipiira match komesa abarefali biki ebirabo bya miliyoni 12 biki so miliyoni nga 35 so bwe nemaliza Sebamala Cup ne mugamba tulina ekyoto Ssaabasajja Kabaka mugombola ye kyana mukaka Ssaabagabo yategeka tutegeka ekyoto ekyamazaalibwa ge so kati bwe twamala twalina ekyoto ekyo wakajerero bwe twakivaamu nenkwata sente nenzimusasula miliyoni 5 nenzimuweereza ekyo si kikulu lwaki saakiwadde makulu kigendererwa ki ekiri mu katambi kano akafulumye mu gw'omunaana nga sente zasasula mu gwakuna era ani akifunamu kubanga woolina okutunula kigendererwa ki ekyokufulumya akatambi weekumbule okufulumya akatambi mu gw'omunaana nga bamaze okufulumya akasolo nga abye biliyoni 2 ekitali otegeda katafulumya mu gwokuna ne mukogera ne Faaza ngamba nti ono namugamba abo nabagamba nti sente wazimpa era nokukola amawulire ago be bansindiikirizanga kole tekwali kwagala nga mugamba omanyi bwoba oyagala sente zino olina kumukola bwoti ate n'omusanvu gwe bwamuwa zino 5 bongerako bongezo ofuna 12 asobole okutekako ki amabaati oba kyegera kyendegeeza so olwolunginze ngenda nendaba ebintu nga tebina makulu ate ekintu ekitalina makulu buli lwotunulya omuntu bwavuma nga Morris webuuze amuvumira ki mbadde nyina okukijjayo olw'ensonga nga ndaba nti awo twavaawo dda weewaawo sibula bannayuganda levo ezennyonnyolako nze waliwo ebintu okinyonyoddwa kuba nze nkisabye kuba mbadde nyina okukisaba waliwo ebintu mukama wange sibula abatulaba nze waliwo ebintu era nakino kitwala kukyala abatulaba nti waliwo ebintu byotunulya nga tebina kyebikugattako weewaawo n'olwensonga eyo n'obireka bitambule nga bikola ki waliwo ebintu abantu bye balina okumanya nti Sebamala wano wayimiridde ku by'obwakabaka ali bwati ku byekereziya ali bwati ku byakino ali bwati nga tolina kwennyonnyolako nnyo tweyanza nnyo tweyanzeege programu yaffe bwetyo bwegenze sigala ng'olaba Terefayina eyaffe ayi Katonda kuuma maaso moogi.